kutuuka ew'omukulu wamu nange tukole emphasis eyo tubenga tuyamba omukyalo ono. In the meantime bwavu bwange kangende nonyeyo akakadde kamu nange nkaweereze kansubire bannamawulire message yange munagituuse omukulu w'eggwanga. Sika kusonda nze nga chairman wa National Culture Forum tulina bingi bye tujja okuleeta. Njagadde essaawa eno tuleeteyo akakadde kamu oka tugende mu nsi. Thank you. Musibye Mutabasebo ne Wanyawo mwebale kujja okuwagira yadde muzze batono naye ewasinga obukulu ate ndaba bangi awasinga obukulu be bannamawulire. Mwebale nnyo okukavaringa ekyetaago kino kubanga ekyetaago kino kyetaaga kutambula mu nsi yaffe ate mmwe musobola okitambuza. Bannamawulire mwebale nnyo 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 okubeererawo Evelyn. Gwe mulondi gwange oguyinza okuba nga gusoose okujja okwetaba publicly mu nsonga za sister wange naye nga background mbeerayo ate byebintu byentera okukola bino. Olunaku nga luno siri muyimbi naye nzize okumeka sure nti mbalaga nti tuli wamu tutambulidde wamu katulwane olutalo luno Allah waanaalututuusiza ffenna tulisanyukira wamu. Mwebale nnyo okuwagira n'okuyambako omukyalo ono era nga embeera yaffe si nnungi ffenna nga bwe tuli naye nja kuwaayoko akasente akatono akasobola okugattako ku mbeera. Ndi mwavu Evelyn nzigolaba era message eno egendewo omukulembeze w'eggwanga nti omulundi guno bategedde nti sebo tukola bukozi eno wabweru mu music ne tuba ne ssente totuwa ssente naye ddukirira muwala wange manyi wali omuddukiriddeko ko president naye nkusaba ddukirira Evelyn kuba kati nze ebiseera bino lulinga tukola nga abayimbi wano nalisuddewo emiliyoni zange nga 5 naye kati tetukola gavumenti etulaba tenaba kutuwaayo mukono gututaasa. Eva ne bwe mumuwa akola ebivulu ebiwera 20 abantu abajja tebalina ssente so tubeere sinsiya tuddemu tukaabe era njagala okuba omulanga eri baganda bange bonna abatera okutuuka ew'omukulu wamu nange tukole emphasis eyo tubenga tuyamba omukyalo ono. In the meantime bwavu bwange kangende nonyeyo akakadde kamu nange nkaweereze kansubire bannamawulire message yange munagituuse omukulu w'eggwanga. Sebo Mr. President twali yagadde okuyamba mimbi munnaffe naye tetukola tuli bubi tetulina nawe twenyiyiza ng'abayimbi so tuyambe nga tonnaba kutufaako ffe abakyali abalamu abakyalina ku bulamu tudduukirire Evelyn ono operation nnyo okubeererawo Evelyn. Gwe mulondi gwange oguyinza okuba nga gusoose okujja okwetaba publicly mu nsonga za sister wange naye nga background mbeerayo ate byebintu byentera okukola bino. Lunaku nga luno siri muyimbi naye nzize okumeka sure nti mbalaga nti tuli wamu tutambulidde wamu katulwane olutalo luno Allah waanaalututuusiza ffenna tulisanyukira wamu. Mwebale nnyo okuwagira n'okuyambako omukyalo ono era nga embeera yaffe si nnungi ffenna nga bwe tuli naye nja kuwaayoko akasente akatono akasobola okugattako ku mbeera. Ndi mwavu Evelyn nzigolaba era message eno egendewo omukulembeze w'eggwanga nti omulundi guno bategedde nti sebo tukola bukozi eno wabweru mu music ne tuba ne ssente totuwa ssente naye ddukirira muwala wange manyi wali omuddukiriddeko ko president naye nkusaba ddukirira Evelyn kuba kati nze
ebiseera bino lulinga tukola nga abayimbi wano nalisuddeyo miliyoni zange nga 5 naye kati tetukola gavumenti etulaba tenaba kutuwaayo mukono gututaasa Iva ne bwe mumuwa akola ebivulu ebiwera 20 abantu abajja tebalina ssente so tubeere sinsiya tuddemu tukaabe era njagala okuba omulanga eri baganda bange bonna abatera okutuuka eyo omukulu wamu nange tukole emphasis eyo tube nga tuyamba omukyalo ono. In the meantime bwavu bwange kangende nonyeyo akakadde kamu nange kaweereze kansubire bannamawulire message yange munagituuse omukulu w'eggwanga. Sebo Mr. President twaliyagadde okuyamba mimbi munnaffe naye tetukola tuli bubi tetulina nawe twenyiiza n'abayimbi so tuyambe nga tonnaba kutufaako ffe abakyali abalamu abakyalina ku bulamu tudduukirire Evelyn ono operation ekolebwe naye akomewo nga mulamu. Mwebale nnyo mwebalidde abasinga. You have come for every njagala okwebaza timu yonna eyambye Evelyn Lagu okuba nti tutambuza ekintu kino okulaba nti afuna obujjanjabi. Njagala okwebaza Labonita okuwaayo ekifo kino amasannyalaze abakozi abakolerawo. Njagala okwebaza abayimbi abatuuseeko enno ku Evelyn Lagu ono muwala wange. Evelyn Lagu nakolagananga naye mu bandi ne mukala tubadde tugezaako okunoonya akasente ak'abayimbi okweddabula okulaba nti tuva mu mbeera ki embi. Eva ffe tugenda kuyamba ng'abayimbi, tugenda kutambula naawe twongere okuyiya programu tuyinza okufunira essente. Nayogeddeko n'abantu aba insurance era bakkiriza tugenda kukola meeting tulabe nti buli muyimbi mu Uganda bw'aba nga akkiriza nti muyimbi abeere nga insurance esobola omuyamba. Kati ekizibu nga kino ekyajjidde babeere nga batuleetayo kasente nga si kakusonda. Nze nga chairman wa National Culture Forum tulina bingi bye tujja okuleeta. Njagadde essaawa eno tuleeteyo akakadde kamu oka tugende mu nsi. Kabuliwo mumwongere obugalo banneemeya nga mukyo zino tezigenda kutegeeza nti essente zokka zisobola okuwaayo. Tulina bingi bye tusobola okukola. Abantu bangi boogera boogezi nga tebasobola kukola. Njagala abayimbi abali eyo kino ekya Eva kituufu nti mulwadde tasonda busozi sente nti ayagala kola ki webeezaawo. Naye ate ne tugamba n'abakulu kuba tuli mu meeting n'aba Minister of Health okulaba nti industry bagita ebivulu biddemu okukola tulabe nti omuyimbi tabeera na ku mbeera eno tukola ekivulu kimu enambole tuba nsente okoze ki tuzizeeyo. Bana njagala okubeebaza saagala kwogera bigambo bingi. Njagala okwebaza bonna abasobodde okusonda kye basobodde okuleeta. Ne bw'oleeta nusu 100 ne bw'oleeta nusu 100 ne bw'oleeta akawumbi mwenna muba mukoze ki muleese. Mbeebazizza nnyo mwenna abaze saagala kwogera kubeera mwogezi wa lunaku naye nga njagala twagalane njagala tubeere nga tweyagala. Kono akayimba ako lewego akasente akatono akasobola okugattako ku mbeera. Ndi mwavu Evelyn nze gw'olaba era message eno egendewo omukulembeze w'eggwanga nti omulundi guno bategedde nti sebo tukola bukozi eno wabweru mu music ne tuba ne ssente totuwa ssente naye ddukirira muwala wange manyi wali omuddukiriddeko ko president naye nkusaba ddukirira Evelyn kuba kati nze ebiseera bino lulinga tukola nga abayimbi wano nalisuddewo miliyoni zange nga 5 naye kati tetukola. Gavumenti etulaba tenaba kutuwaayo mukono gututaasa. Eva ne bwe mumuwa akola ebivulu ebiwera 20 abantu abajja tebalina ssente so tubeere sinsiya tuddemu tukaabe era njagala okuba omulanga eri baganda bange bonna abatera okutuuka eyo omukulu wamu nange tukole emphasis eyo tube nga tuyamba omukyalo ono. In the meantime bwavu bwange kangende nonyeyo akakadde kamu
nange nkaweereze kansubire bannamawulire emesagi yange munagituuse omukulu w'eggwanga